bawanika so balijagekeza kwerenene yene edene awo muwanika gaigulu wene otyo bakube abali kube bifanani bana mukube abali kumyasule bifanani mu myasule kirala ku kirala mumunasule bifanani bwekatyo ne kake mpola ku keeki wenyini mpola kagende ku keeki awo kakoma awo abo muzira tiri kubawulira tuli kwegezaamu nga bwe tujja okuba omuzira. Abagole baffe ab'olunaku olwaleero y'omwami n'omukyala waako era nga omwami oyo bamuyita Simon Peter Waako n'omukyala nga bamuyita Kotlida Waako era nga ly'erinnya eppya lye yafunye oluvannyuma lw'okuba nga bamaze okumugatta mu bufumbo obutukuvu. Be bazadde bwa pasita waffe omulungi Pastor Victoria Kintu Kirabo era nga be bamuzaala. Taata oyo Waako mwami Musoga era nga aveeri ekaliro bw'atyo bwe yewangulidde mwana muwala mu kaseera kano Kotlida. Tujjukire nti bano bagattiddwa olunaku lwabadde lwa 28 omwezi ogwokubiri, that was last Saturday, era nga bagattiddwa mu bufumbo obutukuvu wali ekitentale ku Kitentale Christian Fellowship ewa Pastor Kamya Emmanuel. Pastor Kamya Emmanuel ye omusumba eyabagasse era byonna tuzze tubibalaga bulungi nnyo era kansuubire mwabiraba. Bagattiddwa mu bufumbo obutukuvu. Katusooke n'omugole omusajja ogenda kubanga oddamu ebigambo bino wamu nange, ogenda kuyimusa omukono gwa kkono mamu. Empeta tugiteeka ku lugalo oluddirira olusembayo lwe tuyita oluddirira olwa nasu obuzindaalo best man. Okay. Temuwanyisa emikono bannange. Tuteeka ku gwa kkono engalo eddirira esembayo. Amiina. Kati tugenda kutwala tugenda kugenda best man. Ogenda kuddamu ebigambo bino wamu nange omugole omusajja. Nze Waako Simon Peter. Nze Waako Simon Peter. Nkuwasa ggwe Namakula Kotlida okuba mukazi wange gwempasiza okubeera naawe okusooka leero mu bubi ne mu bulungi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu okwagalanga okukuumanga okutuusa okufa tulitwawukanya nga Katonda bwe yalagira era nkulayiridde bwe ntyo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Amiina. Tugenze ku kitundu ekiddako otugenda wa mukyala Namakula agenda kubanga anaanika omwami ono empeta. Nze Namakula Kotlida
nze Namakula Kotilida nkufumbirwa ggwe Wakko Simon Peter okuba bazee wange bwe nkufumbiddwa okubeera naawe okusooka leero mu bubi ne mu bulungi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu okwagalanga okukuumanga okutuusa okufa lwekulitwawukanya nga Katonda bwe yalagira era nkulayiridde bwe ntyo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu amiina. babadde balina okwolekera reception era nga bano bayaniriza abagenyi baabwe wali ebweyogerere reception we yabadde bwe batyo ne baaniriza abagenyi baabwe mu kitiibwa eky'amaanyi era nga wobalaba mu kaseera k'ekifo kyabadde kirungi nnyo ekifo kyabadde quiet ka green mu kalabi around kwegamba eno yabadde garden enyuma okuteekamu omukolo nga tewali biwuggana tewali bagenda batataaganya tewali wadde n'ekintu ekireekaana wabula nga akaseera kakunyumirwa ng'era bwe mubadde mulaba byonna bano bayaniriza abantu bangi ka decoration keeko bakoze kali simple but very classic kabadde ku mulembe nnyo nnyini ddala era nga bano bakozeseza kala eya white n'eya light blue ka light blue kavuddeyo bulungi ku ddiko ne ka white zabadde zimakinga mujjukire nti ekifo kye balimu kyabadde kya green kati decoration ne bongerawo white and blue ne bibanga bivaayo bulungi abagole baffe banyumye okuzaama kubanga omwami wako saawa zino afuuse musajja muto afuuse muvubuka muto kubanga yasabudde amazina buli omu ge yabadde tamusuubiramu naye olunaku luno nga ekiri nti lutuukawo once mu bulamu bw'omuntu oyina okweyagala mwami wako yeyagadde ku lunaku lwe yakonye dance yasanyuse banange ng'alabira ddala Mukama Katonda akimukoledde mazima ndabye omusajja ng'agambira ddala Mukama alonda akobye ati Katonda banaalonda yalonda ekimuli ekisingayo bulungi kuyitale yakigemyamu ono atwaire ekintu ekisinga sente ekisinga zabbo amuwaire fedha ni zabbo eno najire nabyo baba webale kuwangula abali eyo mukube kumuzira mu musanukireko so mukaseera kano Mr and Mrs Wako nga tebannaba kubanga batuula otyo tugenda kubanga tufuna essaala egenda kubanga ate eggulawo omukolo gwaffe officially ate mu ssaala eyo mwe tugenda okusabirira n'ekyokulya siwe waawo amiina oyogeire ensonga nkulu esaaga neddo gikobe mu luso gandi ndiwulire barange tuli kujja mu kusuulayo munalubaale mweteeketeeke tusobole okusabira ebintu ebyo kale ngenda kusaba ndowooza tusabe omusumba Lilian ajje ndowooza atuwe essaala then ate tujja kubanga tugenda mu kiddako weewaawo era nga olunaku olwo nga we mubalaba nti bayambadde n'anyuma bulungi nnyo ne best man we eyayambadde ka white ako ne best man we ne babanga bateeka mu basket munda era we batuuse okuchenjenga ndowooza bajjeko bujja coat ne babanga basigala mu basket zaabwe era n'omukyala coat leader era naye yayambadde gawuni eyo yamutuddeko bulungi kubanga tekinyuma muntu kubanga olaga omubiri gwo abamu mulowooza nti okunyuma kwe kubanga oyambadde gawuni nga ya off shoulder obanga ya biki nedda okunyuma kitegeeza olugoye luba lukutuddeko bulungi era bw'atyo yayambadde gawuni ye ng'eweesa ekitiibwa ng'ali very very decent but well organized and smart
trust me yanyumidde omukolo gwe era naye ne ba maids nabo ne bajja nga bambadde ka red era nabo ne bavaayo bulungi nnyo nnyini ddala ndowooza ng'era bwe mubiraba banyumye kwaya zaabaddewo ez'abaana ba Supreme zaabaddewo era nga ziridingibwa pasita waffe pasita Victoria Kyerabo Kintu yayimiridde ne babanga bayimba okubanga beebaza Mukama olw'olunaku luno olulungi lwe batuuseeko mu bulamu.
tekisangika bangi tugiroota naye tetugituukangako so oba olutuuseeko oba olina okwebaza Katonda n'okusanyuka ennyo ne Katonda alabe nti kyakukoledde okisiimye era okyagadde. Abantu bangi bazze ku mukolo guno era nga abavudde e Busoga bangi nnyo, abavudde e Kampala wano mikwano gya Pastor Vicky bangi nnyo, abapastors ab'enjawulo baabaddewo, abantu abaweereza mu Katonda ab'enjawulo baabaddewo. Byonna tuba tubikola okwebaza Mukama Katonda. Why not? Ffe mu Katonda mwe tusanyukira, ebirala twabyegaana, y'ensonga lwaki naffe we tufuna akakisa okusanyuka mukwano tujja kusanyukira ddala kubanga abeera Kristo yaba atutuusizza ku ekyo kye muba mulabye. Era ekwaya nga wenna bagambye nti zakulembeddwamu Pastor waffe omulungi Pastor Victoria Chintu era zagenze mu maaso okubanga nazo zisanyusaako abagenyi baffe betwabadde tukunganyiza ku reception. mu kaseera ak'okulya oba nga katuuse n'okusala keeki nakwo wekwatuuse bingi ebyagenze mu maaso. Abayimbi baffe baabaddewo okubanga batuyimbiramu. Keeki yaffe yavuddeyo bulungi, keeki yaffe yanyumye, abantu baalidde. Mujjukire nti omukolo gwenyuma kulya. Okulya kwe kukola omukolo era nga baalidde baayumirira kubanga baakozeewo ak'enjawulo. Ennaku zino mukolo gwe guba gugenda okutandika, batandikira mu kugabula abantu era naye bano baasose ne bawa abagole chance ne babasanyusaamu, abagole ne babaziniramu, abagole ne babaaniriza bulungi nnyo. Awo oluvannyuma ng'omukolo gugenderedde ne balyoka basaavinga abantu ekyokulya. Wabula ebyo byonna omukolo osobola okukola nga bw'oba oyagadde. Osobola osalawo nti nze nsooka kulya ne ndyoka entertaining abantu, ate gwe munange nosalawo nti nedda nze njagala nsooke enzine nga sinnakuta, njagala nsooke enzine nga sinnazitoowa nnyo. Omanyi bw'oli emmere ozitoowerera nnyo, so kyosalawo kyekyo ekibanga kirina okukolebwa kubanga omukolo guba gugu. Era bw'atyo mwami wako ne mukyala we ndowooza basalawo ekyo nti basooke entertaining abantu, basooke baziniremu ku bagenyi baabwe, balyoke nate balyoke bagende mu maaso n'omukolo gwabwe oba n'okubanga bajjula abantu baabwe ekijjulo ekisava buli omu kye yali alindiridde mu kaseera ako. Saala eti etamalawo mmere, saala niripyeti. Okay, tuyenzenye tuyanzeege. Omanyi nina gwe naliko olumu omukolo. Yesebo. Ne bayitira omuntu okusabira emmere. Yesebo. Kumbe musumba yabadde ava mu nnakwana ng'omuliro mungi. Ng'ava ku lusozi. Twamaliriza tuli mu deliverance. Ng'okitegedde kale. Ku lw'ensonga eyo ngenda kusaba best man. Ye best man wamulabye. Listen, soko tububire ku buuti best man. Mazima. Ne Metron. Bagenda kubanga atoboli abatuyambako n'abagole abo. Mu mbeera eyo ne ba Asha batuyambeko so kubanga tugenda ku mmeeza abagole baffe bafune ekyokulya. Sorry, kasooke tufune dummy eya cake cutting, right? Ngenda kusaba aba kamera mutwale eddakiika zino nga 2-3, then tujja kubanga tuyita mbuyisi tubenga tugenda ku mmeeza ey'ekyokulya. Kale dummy cake cutting, abagole tugende ku cake. Abagole tujje wano ku cake bwe bakubona mbu babuyita
bule bwe bakonamu be buti nkoberako ifo bwewe obwo babuyita obwo olaba obwo bana mu butegeire wabega abunkobera kati obwo olaba obwo otyo bwaka bwe buti nga budda waggulu n'obwo obwokya keeki kati then waliwo kali eri akalala akatulika akatulika mema leti tubwatuke otyo naye ate manyi nako ketagako omumanyi tulina omukolo kwe twali yakanyiga ne kagaana omukolo guba guggwa twatula ekisa ne katulika ekitegeeza awo buli omu n'anoonya waayita nze nkubuulira leka tukakase oba bano bakamanyi era akamanyi alina okukanyiga onsegedde aye nze teri kwekakasa bw'obanga tomanyi kakozesa funa akamanyi wedde nga buli gwe balika wali kalumuka kayinza oddemerawo nze nkubuulira bakagaana omukolo guba guggwa twatula ekisa buli omu nadduka obutebe ngenda okulaba abayita eri nagaawo waaye kiki mwikayikane baketa okitegedde bakayita batya nako akatulika so kati kyobalaba mbubeera wala okitegeera so omutima we gubamu yaba manya waliwo akajja okutulika oidde ekirijja mu maiso buli omu ali kakola ku save katulika okitegedde ate ne waliwo yakatulisa nga keke tenagisala era tebakikyateekateeka tusa nakagiraera ne katulika anti engeri gyokakikitanaku nga kadeemi weyagana nga katulike gomanyi stress ebeera awo olaba akakutte bwe yakeeraliikiridde olaba yeeraliikiridde era ndi kusuubiza nti weteketeke tujaseka bw'oba tokamanyi nze nkuwa amagezi nagwokawa kadde ze nnyiniko nze nkubuulira naye n'akalese kamuwe kantu kabyako kakantu kavira abantu mu mbeera kakuswaziza ano kamera 13 zikutunuddemu okisegedde kale dijje tujja kukusaba obeere bulindaala kale tugenda kukozesa bagita Trinity Father, the Son and the Holy Spirit nyamba akaawo banange tuli kujja kukozesa obusatu bwa Isa ifwe omwana n'omwoyo omwambufu aya tuli kujja kutandika Katonda Baba, Katonda Omwana, ne kasembera, Katonda omwoyo omwambufu, abali ano mwakuba omuzira. Oyinga kalire katulika. Wano wetulaga bwana Mugundi kati kiba kitegeeza. Otyo? Omukyala agenda gabula omwami. Otyo? The first meal. Olwondi baliko bati omukyala ali kujagabira mwenemu ewaife eriina ly'omukulu oyo libali abakyabazinga. Era ndikwogera nga ndi eno gala ndikwenda kweyala. Agunde. Natera okweyala iwe olinga akabaka mu kanwa. Oyo kyabazinga tuli bakyama kyaibwe kuva mutale. Tuli bakyama kyaife ni kabaka saadino. Era ndikwe mubwa ochovu obona ndikubangagala talowooza oti lwakumutya mazima ole mukulu so munange naye olaba Simairo ya misa wako awo anti oyo kyabazinga obona Simairo obwene Simairinga yabalangira etyo bwe eyo oyo mulangira eyo si bubu by Uganda not made in Uganda aya abaleyo muli kusubwa Simairo mazima bajja giraba ku Eternal Life TV mugera kugiraba bana bwe muvaga no mutuningo mukutu live ku Eternal Life TV Uncle Prosper yatukoze bulungi buli kimu akifuna vere kale era ndikwe leka nkukobere kwa kama engeri rataga ife bwali kujja okulya ekiwulo ekisooka mama ndibona Simairo mazima egemereire gale agonze baba mwana iwe nenkota aswire ruji mema oti tunakola tutya omwana ali galiya bona baba atyame mu mwami akoye bwe yesuba ku
Aye abaliyo kiri baluma olw'obutagasa. Mazima. Yenga imwe abalwire okugasa mulabye. Bono omwami bwali kulagasira. Omukyala mutulako nalonze ekyana. Mama bona. N'omwami n'agamba yeera bekimyola. Ayo bwe tyavuire kakanga muyombi oli kulumwa. Kiri kunigiriza bambi. Naye okimanyi nti ku mukolo gwange ndayika nja kwekolera obwemusi kubaaga. Zekubuulira. Anti oyinza omaliriza. Ng'oyogera ebigambo ebitakemagana mu bako. Kizibu. So right now kati ffe tugenda kubanga tukwogerera tukalengerera eno side. Aye ndikwenda kubakubera nti abali egala nabo. Lava ekulukuta wano. Aha. Ayo oli kubona mwene mu bwali kulingirira omuntu gwe. Yamulingirira alinga ku muliiso. Mazima. Ayenda asese obweni yekalirize. Aye igwe bona simairo yonka n'ebiraga ekiriwo. Dayida. Buti ebirowoozo ebiri mu mutwe omwo. Nalonze ekyana. Ayirago bwatendereza Katonda ataye musengwa gwe bw'ekitiibwa. Memale gampe ekimuli oti ni kino kunsi kuno. Mazima. Aye buti abatali balokole muli kwegomba obulokole. Okulokoka kwa bwererezera kusasuza. Mazima. Ate Katonda bwolokoka Katonda nga kuwa ebirungi. Olulokoko oti nga Katonda akudogomola ku mutuuze. Abali eyo okulokoka kwa bwerere abasumba baliwo tibakutunda free of charge. Tofuna ufunyi omusumo muzabbala mugamanyi ngombokobo ndikwenda kulokoka. Osegedde. Era bw'oba oyenda osobola n'okwidda gano baliwo bangi gano. So ku lw'ensonga eyo love is flowing ekulukuta. Nenda kubakobera nti wendogerera DJ aliwa. Abogerera omukwano batandiise okukuba obwama bananga omukwano gwabo mutagayita mu bintu byaimwe. Olukabo. Kati DJ njagala oteremu akayima mu background okateke mu level 3. Kateke mu 1.2 ngaka mukwano akasobola okutambuza eddigobe. Digobe ekigambo kyadda nakyo. Ntandise okukwekengera. Nange simanyi gye kivudde. Tobanga wayitako emyaka nga sikimanyi. Tugende n'ekyo. Kale bw'atyo omukyala Cotrida atulisaayo omwami. Otyo kulikayo munnange. Olugendo lubadde lutya? Oyogera ebigambo ebirungi. Ebigambo eby'omukwano. Banange hani. Oyo yayizedde olusoga. Ekibebbi. Omwana omulangadu. Ali oti bwa kibonge. Agwoma oti mulokoni. Mama. Olugendo lubadde lutya? Ali kuliza amazzi gandi muliza musaayi. Ofunye k'okulya? Yo baba ofunye ku kyokulya. Naakwata k'okulya. Ye kyabazinga gange. Iya. Aya abakali kuwasa muli kulumwa. Ravu ekulukuta wano. Ravu eri kusiiga gano. Abagulu bagulira obubi. Bwamukulisaayo mugambo nange. Kulala. Bwe yeekita bwayira sayidi eno. Bwayingira mu jokoni. Nti wafunye kuko okulya mwana tu wali bambi n'atoola na mugamu nange. Imwe mwetegereze bwa muzeeyi yenka. N'agamba n'akola atya? Ninzaidi. Ekiri awo. Mazima. Ewaakya bazinga. Musanyu ne mukwano ogw'ekitalo. Otyo. Ne mugamu nange omwami wange. Lyako. Lava. N'asooka nawe. Mama. Kasira terikawulira. Lava enyuma. Oli kusubwa ngamba desi kamanyi kapya naddamu namugamu nange funako okulya. Twafuna speeches okuva mu bantu ab'enjawulo era nga bano bava ku side zonna. Twafuna speeches okuva eri abantu b'omukyala Cotrida Waako wamu n'omwami Peter Waako era nga bajja okubanga bogerako eri abantu oba okubabuuzaako wamu n'okweyanjulira abantu babeerenga babategeera. Era oluvannyuma ng'ebyo byonna biwedde omukolo gwagendera ddala mu maaso paka ku nkomerero era nga bumanyi nti okulya kwe kukola omukolo nagwo kwaliwo mu kaseera ako. Abantu baalya, abantu banyumirwa, abantu banyuma, abantu balabika bulungi kwegamba omukolo gwavaayo nga bwe gulina okubeera. Kale mukkirize nze mbere nga mbasiibulira wano olunaku olwaleero ababadde basaba reception y'omukolo ndowooza mugifunye.